bw'otunuulira omuwendo gw'abannayuganda abafuluma abagenda emitala w'amayanja n'okugeraageranya n'ensi endala ezirimu obutabanguko by'ebyobufuzi almost tubula na basinga ebitundu nga 4 ku buli 100 nti amawanga gali wadde galimu okulwanagana naye ate bannansi tebafulumira ku level y'emu nga bannayuganda bwe bafuluma wano abantu tebakifangako naye Uganda eteekwa okuba ng'efulumya abantu almost 1,000 era 1,000 plus buli lunaku balina okuva naye ng'abantu bano abafuluma ate be bantu abali able bodied be bantu abali badde basigadde ewaka be balina amaanyi oluusi be balina n'ebirowoozo ku mirimu egy'enjawulo kakati abantu abo babeera beekiziti nga kitegeeza ki eri eggwanga bw'obanga the workforce beyali badde ebeezaawo economy etambudde nerekawo ko workforce ekuliridde mu myaka nze nkirowooza nti by 2035 bannayuganda bagenda okubeera emitala w'amayanja zituyinza n'okuwera miliyoni 15 abafulumye singa ebiriwo bisigala nga bwe biri kubanga kankubuulire amawanga amalala aga implementinga Uganda kyeyagala okuimplementinga kankubuulire kyegakola bw'obanga oyagala kutunuulira omusolo gw'otagradinze kubanga the essence was bw'obeera wakuimplementinga kintu ekyo olina okugradinga ne baba ekintu ekyo ne kibaako abamu bekireka ebbali ne kibaako ne bekikwatako nga bwe yali ekoze okusooka nti yali abantu abali mu kategore ey'owaggulu bano ab'owansi ng'ekoze eki ng'ebeesonyiye kubanga ab'owansi bano lwaki tubalowoozaako ne tugamba tetujja kubafiirako nnyo kubanga abantu bano ab'owansi be bantu abasinga ye cluster esinga okubeera n'abantu abangi ontegedde kati bw'obakekejjula buli kantu akayingira n'okatwala kati nze kankuwa ekyokulabirako ekyensi gye mpangaalira bw'ogeraageranya economy eya UAE n'ogeraageranya ne tax system yaayo I think to me bayinza okuba be bamu abalina systems ezisinga okubeera ennungi mu nsi yonna ogenda kutunuulira VAT waabwe ng'ali at 5%. Ogenda kutunuulira income tax waabwe nga bw'oba toyingiza mitwalo gya ddira mu 10 bwe bukadde bwa Uganda 100 ne 9% income tax tebamukugjaako. On top of that tebalina import duty. Ontegedde kati kitegeeza nti omuntu okusobola okuzimba emirimu gye ne gigejja omusolo tegulina kusukka bitundu 7 ku buli 100 mu mwaka gye twaliise annual tax rate terina kusukka bitundu 7 tugeraageranye n'eggwanga Uganda. Eggwanga Uganda bw'oba oli musuubuzi kankugereze kati ku ngatto zino zaffe ze twambadde ogenda kuzisanga ku import duty nga import duty egenda kubeera ku either 25 between 25 and 35%. Bw'oba tuzisasudde mu kilo ogenda zisasula pa piece. Ogenda kuteekako VAT still 18%. Ogenda kuteekako infrastructure levy 1.5. Ogenda kuteekako withholding. In total ogenda kumaliriza okukiriyalinga ekintu kyo tugeze obadde okijje China. Ogenda kubeera mu 70 either ngoyingide 60 eyo 60 oba 75. Kati bw'obeera omaze okuyingira 75% ebintu obireese obitadde mu store. Wano tusuubira ogenda kuteekako markup. Omaze okuggyako cost tutaddeko omusolo tuteekeko markup. Kati engatta ebadde emitwalo 5 emaze okuyingira omwenda ku 10 omusobozi okusobola okusigala nga addayo. Kati bwe tutuuka wano ate mu kugitunda ne tugamba nti ate era tukwetagamu 18%. Kana akantu kobadde ogerako kefuliisi. Kati bwe tumala okuggyako 18% ate era omwaka nga guweddeko tukwetagamu era income tax. Awo n'ebitongole ebirala we bijjira. Kati kibeera kitegeeza nti omwaka tugenda okugumalako ng'oyingidde ebitundu 12 mu bisatu. Omuntu akyatandika nga tonnaba nakuweza miliyoni za Uganda 15 nga capital oba okyasobola okusigala ng'oyimiridde. Era awo abakulu we mbagambira nti balina okuddayo ensonga eno ne bagyetegereza. Batandika okuclusteringa bamanye bantu ki be baleka ebbali ne be balekamu. Kubanga ekituufu system nnungi nti etrappinga abantu abali badde balimbye ku biki bye bayingizza. Naye ate bw'oyagala ogikozesa ekwate buli kantu kino kifaanana bwe kiti
akatimba ke basudde mu nnyanja kakwata akagega okw'olunaku aka wiiki bakwata akakejje ne bakwatiramu enkejje bakwatiramu mukene ne bakwatiramu enkejje ne bakwatiramu kaligaliga buno obugege obutini ennyo ne bakwatiramu ebigege ebinene empuuta byonna babitwaliramu kitegeeza ki ekyo ennyanja tegenda ku replenishinga byennyanja byayo kubanga n'obutomu bututte kati what is going to happen abantu abeesobolamu era balina capital bagenda kunoonya ekifo ekirala mwe bamutwala mu nsi olwaleero we tuli mu global market oba tuli mu we are becoming globalized olwaleero bwana batte ensi tekyalinako kokoma oba osobola kuteeka sente zo you can invest anywhere in the world ng'osinzidde Uganda kati kitegeeza a bad tax system kyegenda okukola abantu abalina capital ebasindikiriza okuva ewaka bagende ewalala abalinamu ku ssente abali badde baleeta omusolo oguwera yes kangende nkikolere ewalala kuba ekyo tekyali badde kibi ekya system eno gye baleese tekyali badde kibi ekigifuula ekibi kyekiriwa nti yo etajetinze already omuntu ali tax compliant onfuna esebo tetajetinze singa badde system ng'etrappinga areas URAs ebadde yeerabira edda yali badde nnungi nnyo because URA omusolo gwereka mu bantu gusinga gwesolooza onfunye gwereka mu bantu gusinga gwesolooza ni how ebintu ebyali badde bivaako omusolo tebivaako omusolo nze ngenda kuwa ekyokulabirako nze gye mpangaalira tewaliwo mupangisa yenna asobola kujja ku kizimbe n'atwala room nga talina contract onfuna nti genda kubeera n'emyaka 2 ne bweguba mwaka eyo contract butereevu gavumenti erinako egijjako wadde katono katya naye beerina kyetutte netugenda mu fines fines ezikubibwa e Uganda already zikubibwa muntu ali compliant okay atali compliant naye nga ali close to being compliant ensi endala ate ezere tebakikola bw'oba ogenda kufayininga omuntu outrightly kubanga mulimu abantu nja kuwa ekyokulabirako wano bw'ogenda n'okebera fines zaffe zetufuna ziva ku bantu ki already abagezaako okubeera compliant ate bw'okubiyera fine onfuna kitegeeza paasi yaabwe gy'okendeeza kati abantu ate abali non compliant tebavaako omusolo tebavaako fines ko balina ne URA tebatunuulidde kuba already focus yaayo bo buli lwe bagyongera target ekomawo butereevu nenoonya already omuntu abadde asasula tusobodde tutya okumujja ku the last coin which is not right so nebanga abatono already abadde basasula bewongera okunyiga thani okukwata nti kati bameka abatasasudde nabo tulabe engeri tuwongerwa gye basasula ya akatono buli omu okusinzira ku busobozi bwe bw'ogenda okutunuulira industry kati ng'eya animal husbandry n'otunuulira industry y'ebidduka zino ze areas ezitali explored kakati wenkugamba nti areas ezirimu akatala akalimu okusuubulagana nze simanyi na musolo gugibwako nga singa mbeera n'ente yange mu nga njiguza omulala esasula sente mmeka bwemuba nga muliwe mu kyalo oba osasudde mmeka tekuba naye omanyi oli ntungamo oyagala kunguza nte nte mmeka miliyoni 2 kati oli ajja eri nga agala kutunda eno awo bebasasula naye okiraba nti tax base ya Uganda nze ndowooza oba bakikola nakagenderere nti bamanyi omusolo gwe guva nene balekayo obulesi omusolo ensi zino zirina okukitegeera nti ekiruubirirwa ky'omusolo ekisinga okubeera ekikulu kubeera ku regulating economy sente ezirimu era tuzikuumiddemu tutya kyekiruubirirwa ky'omusolo bw'okuva lwe twava ku gold standard okupejinga sente yaffe gye tulina eya Uganda shilling against the gold standard ne tudda ku fiat system
kisobokera ddala bulungi nnyo eggwanga okubeerawo. Nze nina amawanga gentunuulidde n'olabanga okukula kwago nga si musolo. No, because mu bintu byonna ebisinga okukanga abainvesita nga tebannajja waka musolo tax system. Investor olumala okumanya nti kyenyingiza bagenda kyentwalako nga bwe nkiyingiza is better off not coming. Naye lwakuba nti mu Uganda ate ba investor ye favor yaabwe wano mu Uganda ndoza ye favorable country mu Africa wano. Anti kakati bwana Bategwe kyotalowoozezako kiri nti ne bw'oba ompadde tax holiday ya myaka 10 nga sesasula kintu kyonna indirect omusolo ogwo nnyinza okuba nguvaamu. Naye nanti Chris kati bw'otunuulira waliwo factory egenda okuyimirirawo nga teri mu bantu. Nanti kati bw'otunuulira Chris wakati kati ba investor ennaku zino Uganda beefuna ajja investor goba ofunye sente zo njala kubira investor bakuwa ettaka bakuwa sente zigenda okuteekako ebyetaagisa ne bakuwa ne tax holiday okitegedde kaka kitegeeza gw'otandikira mu magoba kufuna abakozi nako taaga bano na bano okitegedde naye ate bw'abanga local investor kati awo nyogedde kwa foreign investors kati wabanga ate local investor olina okujja okugula ettaka okitegedde noteekamu sente eyo gy'obadde olina no tax holidays okitegedde otandikirawo gwe kolaki kusasula netulowooza oba kiri ku tteeka nti etteeka lifevalinga nnyo bali abava ebweru oba mu nfaana yaabwe n'endabika yaabwe tubatya buti nti omuntu muzungu bw'anajja waneeno ate tudde ku muzungu tutandike omusaba omusolo atandike n'okugula ettaka ng'ate ettaka tulirina wano. So ne sirowooza oba tteeka oba structures zaffe ze twazimba okufunamu omusolo oba abantu bano tubatiisa maaso. Mbadde bubi